mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasiba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero tuli ku nsonga za mu kisenge naddala mu abaamizize nammwe osobola okubeera ne mukyala wo ng'omukyala oyo ekyamazima ng'okufuna obwagazi kimusumbuwa naddala ku kadde ako nga mwagala kutandika omuzannyo. N'olwekyo ng'omwami njagadde nkubuulire ebifo ebyo by'osobola okubeera ng'oweeweeta ku mukyala wo n'afuna obwagazi mu bwangu oba n'ayima. Ebifo bino beera ng'obikwatako, beera ng'obiweeweeta, beera ng'obinuunako, mukyala wo agenda kufuna obwagazi mu bwangu, agenda kuyima. Ekyo nkubuulira ebifo by'oteekeddwa okukwatako ebikulu bye bino. Ng'ekisookera ddala osobola okuweeweeta ku balongo be, waba alina abalongo beera ng'obaweeweetako mpola mpola, omukyala oyo abeera ajja kuyima, aba ajja kufuna obwagazi, mutandike omulimo ogwabaleese mu buliri. Ekirala amabeere, n'amabeere ago nago makulu nnyo, beera ng'ogaweeweetako ng'ate bw'oganuunako, omukyala oyo abeera ajja kuyima mu bwangu. Amabeere galina obwagazi obw'amaanyi nnyo nnyo, naddala ng'oganuunyeeko mpola mpola n'obwagazi, omukyala abeera ajja kuyima bulungi nnyo. Binigaalo ne binigaalo naye singa omuweeweetako mpola 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 mpola, omukyala oyo abeera ajja kuyima. Ate binigaalo ono ekirala osobola omuyisaako lulimi. Ng'omwami mukyala wo abeera nga talina bulungi bwagazi, kwegamba nga tawanyizibwa nnyo ku nsonga eyo ey'okuyima, ddira olulimi mpola mpola obeere ng'oyisa ku kabinigaalo mpola 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 mpola, omukyala oyo abeera ajja kuyima mu bwangu obw'ekitalo, olw'ensonga nti olulimi luno singa lukoona ku kantu ako ekyamazima, omukyala abeera ajja kufuna obwagazi mu bwangu. Mutandikirewo omuzannyo gwe muliko mu buliri. Ekirala osobola okumunuunako mu bulago, osobola omunuunako mu bulago mpola 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 mpola, era nakyo kireetera omukyala oyo okufuna obwagazi. Era n'ekirala osobola okumunuunako wansi w'amabeere, era omukyala oyo abeera ajja kufuna obwagazi bulungi nnyo. Nti buli w'otandika omuzannyo ogwo nga mukyala wo ono tafunye bwagazi, muba temujja kunyumirwa bulungi. Sooka omale okuggiisa mukyala wo, n'oluvannyuma mutandika omuzannyo ogwo. Ekirala laavu eba ya mpola mpola, laavu teba ya mpaka. Musooke mutegeeragane naddala mu kadde ako nga mugenda kukikola, musooke mutegeeragane. Ekirala mwenna mubeere bayonjo, ekyamazima laavu ejja banyumira nnyo nnyo. Omukyala ono singa onaamukwata mpola mpola, n'omuweeweeta mpola mpola, n'omunuuna mpola mpola, n'omuwa obudde, kino ekyokunuuna okumuweeweeta kikulu nnyo, ky'oba osinga okumalako obudde obuwanvu, ekyamazima omukyala oyo aba ajja kunyumirwa ky'ogenda omukola. Ate n'ekirala ky'oyagala kyonna ojja kukiraba. Abantu bangi mwagala nnyo okulaba amazzi g'abakyala gaba gajja kujja bulungi nnyo singa onaamuwa obudde ng'omuweeweeta, ng'omunuuna, ate n'omunuuna ku bifo ebyo ebituufu, omukyala abeera ajja kuyira amazzi bulungi nnyo. N'ekirala omukyala abeera ajja kutuuka bulungi nnyo ku ntikko, abeera ajja kumala bulungi nnyo. Ekikulu kya byonna mukyala oyo kumukola ebyo ebijja omunyumira, byajja okwagala, omubiri gwe guba gujja kweta bulungi nnyo, buli kimu obeere ng'okiraba. Kyekyo kambuwe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778737 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasiba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.